Twebaza Mukama olw'omukisa gwatuwadde, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amina. Awo nno mbawulira naye luli mbadde sibawulira. Amina. Naku zino mwayiga okwanika omukono bwe guti. Bameka abasanyufu olunaku olwaleero? Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amina. Twakwebaza ekitongole ky'abakyala olw'enteekateeka efaana bweti, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twakwebaza mu ngeri enjawulo essomero okuva Enamayumba erikulemberwa muganda waffe Segawa olw'obuweereza bwe bakola, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ntegeeza abaana bana babbandi ate mwebale kubeera smart. Bameka abasanyufu olwa bbandi eyo? Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twagala kwebaza abakyala mwenna abalembadde sky blue ku lunaku luno, naye naawe yagireseeyo, simanyi oba yadde design yo n'olunaku lwaleero olubadde lunaku lw'abakyala mu kamitingi. 3BN tuli nayo wano. So mukulu bw'oba tekikukoze bubi ng'ate mwana waffe Essekanyonyi ssebo osobola okuyimirirako ku kikwango kikiridde bonna. Oba oyagala 3BN byonna bye mukola bituukeyokko, jangu ndabe nange nja kutuusa ku ddaala eryo nawe otuukeyo. Haleluya. Amen. Erinnya lya Mukama lyebazibwe.
ne bannyinaze mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Abakyala maanyi linnya lya Mukama lyebazibwe. Ekyawandiikibwa kyaffe kye tugenda okusoma tugenda kukisanga mu Bakoliso ekisooka essuula 4 olusooka n'olwokubiri. Tugamba bwe ruti omuntu atulowooze nga bw'ati nga tuli baweereza ba Kristo era abawanika ab'ebyama bya Katonda. Olwokubiri, era wano kigwanira abawanika omuntu okulabika nga mwesigwa. Ekyo ekyawandiikibwa kyaffe. Kama batuweere omukisa.
mu kitabu kya Yobu essula 14 gye twasomye olwokutaano alaga nti buli ekitambula mu nsi kibaako ekkomo lyakyo. Naffe abantu tulina expire date zaffe. Somayo Yobu 14 olwokutaano mwanguye. Kubanga ennaku omuntu z'awangaala wazisalawo dda, era wamutegekera dda n'omuwendo gw'emyezi gye, era wamupimira n'ekiseera kye kyatayinza kusukako. Oye muntu tebirwawo nnyo bijjanga ebisaaga nti obulwadde bumukutte. Omusajja ali bubi oba mukazi ne bamuteeka mu ambulensi bagiyita gafa emulago, yetandika okuwuba akagombe. Abamu tebatwalira mu bugombe, olaba bodaboda kiyinza kuddamu n'egyo oliko nga tolera akamotoka kanakutwala. Abamu bagenda bawenyera asimbagiriza kaganonya omusawo gyali. Simanyi gwe bwogenda mu mbeera eyo n'ova ewaka ng'omanyi nteekwa kudda, ne bakutwala mu maaso g'omusawo neyekebejja. Waŋŋambidde nti kola ekintu mu kiseera kyakyo. Abazadde mmwe mukolere nnyo abaana bammwe nga mubateekateeka. Bw'oba waweerera abaana bajjaawo olwalidde ku kitanda ne bakutumira baga nti dokita aluwa, ne basaba akanamba ka dokita ne bamukubirako mu lulimi olusaanire okubeera nga woogera ne dokita, naye n'ateekamu amangu n'akataawo ke n'akajjayo n'akeeteekako kakasa nti mukugu, n'ajja akole obukugu bwe. Naye ne wabaawo n'abalala babeera ku kitanda nga bajjanjaba omulwadde naye nga mu mulwadde mubasuubirako ekyemisana. Taata bamutunuulira abaweeyo omutwe bagende bakulya ekyokulya. Omusawo bw'abatunula nti balina ssente kyava ateekako amazzi abakakase nti tumutaddeko ekipa y'amazzi, naye nga abagumasi ne babeera. Kale n'ova mu nsi ng'asaaga n'otambula ogenze mu ddwaliro ne bongera obusimu nti omuntu ali bubi, bamutudde mu intensive care unit, naye ng'omuntu ali bubi. Kale n'abangu ngo bamanya endwaddeyo batera okukwata olusolo ejjambya ne batematema obusako bwetolodde olujjalo ne balongoosa, naye ng'ogenze. Naye ng'omuntu si mufu, naye ebirowoozo bitandisa okwesa nti omusajja nno yandigenda, musajja yandigenda. Oyo yafunye omukisa obutafa kibwatukira. Omuntu ng'agenze sakituuka n'abali abasawo bamanyi bye bakola eyo n'abatunuulira nga akasente kaweeramu kyava agamba nedda ebyo ebiri ku nnyindo ne ku mimwa biki akyassa nekyetaagayo sente bwe ziti ne musola ebima ne bissa nga nawe olowooza nti assa naye nedda alemereddwa n'amawugere gatyoza kumuwanirira assizza obwenkomerero. Netukaabamu ge tukaabye naye wava ewaka ng'olinga anadda ne bamugjayo, bayinza omutwala mu ggwanika oba abalina ku ssente bamutwala mu maka gaabo abagenzi bazita funeral homes ne bamuteekayo. Ne keesi mwe bakutwalira ne mutandika okukola emirimu gyaffe. Mulimu n'abalina ssente ne bagana nedda kakati kagire ng'abeerako eno kumala wiiki nnamba mu funeral homes nga bamuziraga eddagala erinamufuula atali muvuno naye nga yafudde edda. N'obeerayo ebbanga ly'obaddeyo ndi kuggwe nange n'omulala ataliiwo. Kati bw'obeerayo sayiga nti kakati ennaku olw'okuziga etakuza omwezi bweziti bamaze okwesondamu emmere, bali emmere esembayo ku ggwe yava baleeta, bayinza okuteekako mu ddiiro eddakika nga ziizo naye baga nti takyasaani amwakekoza ensobi mufulumye wabweru amuteeka mu luggya ensi nekwerolera. Bakubikulako kafeesi katono balabe naye nga gwe wuuyo azibiriza eyagenze sikuba nti batuwadde mulala. Mulimu n'abamu abafa keesi gye bakuwadde ne babagamba nti keesi temugikwatako eyo, temugisumulula, mulimu eddagala mwe mumanya bamuziize naye naba nga afudde. Kyendiko kyekirwa njakulaga engeri omuntu gy'ova mu nsi kirowoozeeko kigamba mulamu kubanga omufu tabuulirirwa mu mbeera eno. Etutuuka abanaddiini bakoze ebyabwe, abavubuka bano abakuguka mu kuziika abantu, mulimu n'abakuguka mu kukaaba era ne bajja nga ye ekimulese kukaaba si lwakuba nti alina oluganda ku mugenzi naye nga azze kukaabira ddala
bambeeteka bukyapa mbalasi maaso naba ennaku emuli obubi amaziga negatulukuka n'ogamba nti kati gwe gwasanzanywa akakupo k'obuugi n'okasama nekagweri n'okaaba n'onaakolerera ssente noyokola boobonaabona enjala enkuluma ye ali mukukola ssente. Kakati keesi yaffe bwebanga eringa enemmeeza bateekako ebipiira bets ne bateekako ekeesi yo emukola byemukola naye ng'ogenda todda mabega omukyava agezaako temumussa wansi na migwa nanyola akumako empola naye ng'ate siteepu gyokira tejja kudda waggulu nanyola paka wansi ne bagamba naye ebipiira byaffe tetumuziika nabyo ebyo tayinza kugenda nayo magombe tasana kuba yava mu nsi nga talina kiki yajja talina kintu alina okugenda nga bwe twamutaddeyo ne bakussa mu ntaana bwe bakuteeka mu ntaana bw'oba nga wali wakitiibwa mu kitundu kyo oba obadde kansala oba member of parliament kyona kyolimu ne waba mu pulezidenti abantu balowooza nga nti si babbeeyi ku kitundu kyo nga balabika nga abatali ba mugaso basigaa ku ntaanayo nga batabula enkokoto naye mukazi wo babbaawo terakkiriza kusimba mabega nga bava emagombe bamutwala bamubise nomubikka ng'oyangwirira okuvaawo mulimu n'ababeera okumpi omukuba ku kibegabega maama kabampola naye tukyaliwo naffe naye nga gweogenze kiwedde waliwo omukazi yatuyombesa kuba twalinnya ebimuli nga tugenda okuziika bbaawe n'agamba ebimuli tebandi birinnye bino oli yamaze okufa kati nga ye alaba ebimuli bisinga omwami mu mbeera eyo. Kati abasajja bano bwolaba nga batali babbeeyi basigalayo be bamanyi okutaanya enkokoto teeka wano bulooka teyiika nawano teekayo leeta amabaati ne bakuteekayo ekiggwa. Bano bonna nga bagenze nga tutambudde tugenze embeera eno ojjukira kimu ng'okyali muti wajja wekka era ogenda wekka wajja bwereere ogenda tolina kintu. Kale kyoyinza okukola ekyamaanyi kitakugibweko kwe kukkiriza Yesu Kristo Mukama waffe. Omukazi ayinza okuddukako n'agenda n'omusajja asobogaba omukazi nagagenda ekyonzira nviira wano nga tokyali mwa mugaso gyali. Ne bannaddiini batandisa okwemukira abantu baabwe n'obasanga nga bannaddiini aboogerwako naye nga ebikolwa byabwe ate bifo ebya abakkiriza baabwe b'endiga zaabwe bangi bafuuse bayaayi. Naye Mukama waffe talina gwayaaya talina gwabba. Oyo bw'omuwa obulamu bwo kkiriza nti ofunye insurance ey'emirembe gyonna kubanga ne bwe naafa nja kugenda n'omukisa ogwo mu ttaka manye nti bwe naazibiriza naddamu okuzibula nga ndaba Mukama waffe nga azze okunona ku biro eby'eggulu. Kiri kitya gy'oli simanyi mu mbeera gwe bw'onookikola naye waliwo engeri nnyingi abantu zebakozesa. Abamu bazibirizaawo nga ti Mukama nsaasira alaba beekazaakaza ne bakanula amaaso naye nga omutima gulimu okukakkana. Naye ate abamu bagamba nedda Mukama nsaba onnyamba obulamu bwange mbuze bujja maaso go. Olwaleero tumaliza camp meeting eno ng'enkola y'ekkanisa omukolo guba gwakudda bujja mu kkanisa n'okuzuukusa empisa yaffe tubeere nga tutambula ng'ekigambo bwe kigamba. Kati njakuyita abasajja n'abakazi oyinza obutajja wendi naye n'oyimira mu kifo wooli tubeere n'okusaba okwenjawulo eri abo bagamba nsaba Mukama nnyambe nzize bujja n'okulongoosa entambula yange nga nkyali mulamu. Omuntu bw'oyimuka ffe tulaba bode eyimuse naye tetumanyi birowoozo byonna mutima gwe kigugamba. Olw'okuba tulina okubatiza leero njakuyita abo beetegese okwewaayo eri Katonda olw'okuzza bujja entambula y'obulamu bwabwe babatizibwe mu mazzi amaanyi nga bannyikibwa. Abo nja bayita batambule nga bajja mu maaso nga tugenda mu maaso n'oluyimba lumu. Totya tofaayo Yeah.
oli waddembe okulonda ekisinga obulungi. Katusabe. Katonda waffe omutukuvu ataggwaawo, tuli banafu gwe oli w'amaanyi, tuli boonoonyi gwe oli mutukuvu. Tukwebaza kubanga totusasudde ng'ebikolwa byaffe bwe biri naye nga bw'otusaasidde. Tukwebaza olw'abantu abakuŋŋaanye wano abangi, amuli abaana bato, obwana b'obulenzi n'abasajja abakulu n'abakulembeze baffe mu gavumenti mu bifo eby'enjawulo. Tukwebaza kubanga ffenna tukuŋŋaanyizza. Mukama bwentyo bwenteko obulamu bwa buli omu mu mikono gyo, gy'ogulumizibwa otendezebwe naffe tweebwe omukisa. Saasira buli bulamu bwa muntu, tulowooze ku mbeera y'obulamu waffe nga tukyali balamu. Ekiseera eky'okuva mu nsi muno tuveemu nga tukwetwalire kubanga gwe insurance eteyonooneka. Bano bawaddeyo obulamu bwabwe olw'okudda obujja n'okulongoosa obulamu bwabwe mu ngeri y'okubatizibwa. Mukama mbateeka mu mikono gyo, okwewaayo kwabwe kubeere okwannamaddala. Kale ekiseera kinaba kituuse ne babatizibwa, naffe abaabatizibwa edda tubeere ekyokulabirako ekirungi ekibayamba okunywera mu kukkiriza. Ogulumizibwa otendeze na tweebwe omukisa. Wa Yesu Kristo Mukama waffe. Okuyimba kukkakkanya ebirowoozo. Okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Okuyimba lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga ebiwoomera amatu ebikubibwa nga tutendereza Omutonzi obisanga wano mu programu Yimba Nange ku 3ABN TV. Programu Yimba Nange togisubwa buli Saturday ku ssaawa 2 ez'ekiro ate era eddibwamu buli lwa Sande ku ssaawa 8 ez'emisana. Nange omwanjuzi wo Esther Okello, Cielo Queen. Katonda awaddeyo obugagga bw'eggulu bwonna okutulokola ffe abantu. Yatuwa omwana we omu yekka, Yesu Kristo, eyakka wano ku nsi n'akola ebyamagero n'ebyewuunyisa bingi nnyo eri ffe abantu, ffe tusobole okulokolebwa. N'olw'ensonga eyo tuzzibwamu amaanyi olw'emikisa gye tufuna okuva eri Katonda. Okuwandiika ebipande nga tuwaayo olugero lwaffe olw'ebirungi Mukama Katonda by'atukoledde nga tumujulira. Njagala kukakasa nti tolwana nange. Olwana ne Katonda wange. Program Julira Mukama wano ku 3ABN TV weeri okuwa omukisa okujulira Mukama Katonda byakukoledde eri abantu bategeere Katonda oyo akola obulamu bwaffe, okutandika n'essaawa emu ey'akawungeezi okuva ku ssaawa 2 buli Saturday. Nange omwanjuzi wo Dembe Habad wano ku 3ABN TV, obubaka obutajuguddwa.
sisters, I'll be there. Meet me in heaven, we join hands together. Meet me at the Savior's side. I'll meet you in heaven, we'll sing songs together. Brothers and sisters, I'll be there. Sisters, I'll be there. Brothers, we all will be there. Jesus himself will see us through. Brothers and sisters, I'll be there. Wakati muffe tulina abagenyi ab'enjawulo, tusanyuse nnyo nnyini ddala okubalaba. Waliwo abazze nga gwe mulundi gwabwe ogusoose okubeera mu kkanisa oba mu lukuŋŋaana lw'ekyadiventi. Tusanyuse nnyo nnyini okubalaba. Mukama waffe yeebazibwe. N'enkuŋŋaana endala mweyongere. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyamazima nandibadde nzize ddako, naye siri mulamu nnyo. Kaakati nasuze omusujja gunnuma, naye nga nakakasa nti nja kubeera wano. Nakati gukyannuma ne nga nteekwa kujja ebigere bino bannange. Sebo ntuuse omaliriza, naye ako kenfunyeeko kale naagenda naako. Njagala okubeebaza okujja wano mu camp meeting gye muzzeemu, ate ne mubeerawo nga muli bakkakkamu. Ekiba kitegeeza nti obukkakkamu obwo mutegedde bulungi bye babagambye. Ate ne njagala okwebaza Katonda nti camp meeting temuviiriddemu awo, mufunyeewo abeegasse ku kisibo. Ekyo nno nakyo kya kitiibwa. Mulimu ne ndabye nga bakulidde ddala mu myaka, kitegeeza ebyo bye bagenda okukola bivudde ku mitima gyabwe. Mikwano gyange mwenna abandaba ne bendaba, nsaba Mukama Katonda abongereyo mu bulamu ate abawe ebirungi. N'olwekyo nze saagala bantu kutuwa information eri wakati, njagala nga yonna bagikoze eki, bagimazeeyo. Njagala okubeebaza okumpa omukisa guno, nenjogerako gye muli. Ekyokubiri, njagala okubeebaza kwagala ennyo bye mukola wano. Mubyagala naddala mukyala ntwatwoye, mukwano gwange weeyese Bobo. Naye bino bimukwatako, mulaba ntambula bwe ngende ye Mityana musangayo, waliwo gye twagende ye Buwalula namulabayo, n'abalala ku mmwe. Ekyo kye mukola kye kiribaweesa empeera. Era temukivaako, mukibeereko, mukyagale, mukiremereko. Ekibiina kyange si kye kisinga okubeera ekyettutumu, naye nze nkikkiririzaamu. Akati nammwe muyinza okulowooza muli batono, buli gye munaakoma okulemera ku kye mukkiriza gye mujja okubeera ab'ettutumu. Buli gye munaakoma okuba nti kye mukkiririzaamu musobola okkinnyonnyola, gye bajja okukoma okutegeera.
balwawo kati mulaba bayibuli kitabo kitono naye manyi nti bunaku mubuulira tebategeeranga era mukyayongera ate nojja ku lw'omukaaga era ojja bongera naye singa muteekawo ekisamu nga bwemumala okubuulira buli omu najjuza ebibuuzo oyinza okugwawo n'ekigo ng'ebbanga lyonna obadde oyogera nga tebakoze eki tebategedde oba n'obeera nga alowooza ategedde n'awandiikira ddala by'atategedde ng'awandiika birala. Obwongo bwaffe bw'atyo Katonda ndowooza bwe yabukola, naye mwe mugende mulimu ogwo ogw'okubuulira ki enjiri. Wakiri akatono ako akatono ddala omuntu agende nako. Olumu najja mu kkanisa omwo mwalimu ebyuma babikyalimu, nange simanyi lwandudde okujja, naye nga ejjenje olimanyi ejjenje kakati nga biringa ejjenje naye nga ono babuulira naye nga Katonda waffe kati oba bali bawulidde ate ng'ono afuba naye abakyabuulira tebivaamu omuzindalo ne bagukubaakubana. Kakati nze mu magezi gange ne ŋŋamba ejjenje kandijjemu muli maletereyo omuzindaalo omulungiko era nzize nagwo bulyo nze nagwo gubeere omwo. Kaakati mwe mujja kusibako busibi waya gugujja kukola ebirina okukolebwa. Ndeese omuzindaalo gwetajja EBM gwe gusinga egimu ku mirungi, gujjanga kubeera omwo obuulirireko enjiri ya Mukama. Buli maaso njagala Mukama Katonda abawe ebirungi, abawe obulamu, abawe obugagga, abawe emikisa gy'ensi eno. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Okusiima kwaffe olw'ekirabo ky'omuzindaalo gw'otuwadde. Onaleba ono twaliko naye lumu ng'erinnya bwe liri, enkuba n'etonnya mu kasenyi n'agamba eyeekuma tejja kubuuka eno mwe tejja balumba. Bwe twali ebuwalula yatonnya neekingiriza eti, naye no bwe twali teyatonyawo. Mubijjukira abaaliyo bwe nasooka omulaba, naye nga mbadde manyi nti musimu alikuba nti omuwulyako ku leediyo. Ssebo Mukama waffe yeebazibwa. Obuvunaanyizibwa bwaffe bannaddiini kusaba, tetulina kisinga ku ekyo. Twagwe otuwadde muzinde, tetulina kye tujja kwesinga. Tukusabira busabizi, Mukama akuwangaaze, obeere musajja abuvunaanyizibwa, okole ekyo b'okulembera kye bakusuubiramu, n'okulabira famire yo, tekisingako. Era simanyi bano abaana babikikola batya, naye bandibaddewo akakeeka nojja ne tufukama ne tuba n'okusaba. Mukama n'akuyamba n'omusujja ogwo. Omusujja guluma muntu, kiraga nti akyali muntu. Omuntu atali muntu oba tekukyakuluma, naye kuluma kubanga okyali muntu. Mwanguye omukeka bannyabo, naye omutukuvu ataggwawo. Ffe tuli bantu buntu, naye tukwebaza olw'emikisa gy'otuwa mu nsi muno. Mwabo abazze mu maaso go tweta omuddu wo ono, omukiise w'ekitundu kino, omuddu wo Lumo Richard. Katonda waffe weebale olw'emikisa gy'omukozesezza n'ayimirirawo ku lw'ekkanisa yo. Ssente ezo teyandizimubanjizza senga aba talina byakoledde ekkanisa eno, naye mu mutima gwe mwekiri olw'okuyamba ekitundu kino kitwala mu maaso. Nsaba Mukama omwongere omukisa ogwo n'amagezi. Muwe omukisa mukume eri abantu ababi, muwe emikwano emirungi, mukume eri endwadde embi eziri mu nsi nga zibungeeta, omuwenyenga obubenje bwonna. Era Katonda waffe bw'olaba ng'akyasaanira okuweereza, ne mu kiseera eky'omu maaso omuzze mu woofiisi. Ffe nno tukisaba ng'abantu ne gwe kirinako obuyinza. Tukwebaza kino kyatutuusizzaako, naffe tuwe omukisa okukikozesa. Obulwadde obumuluma, owa omukisa abasawo bamujjanjaba bategeere ensibuko y'obulwadde, ate owa omukisa amadaga agayingidde mu mubiri gwe
okufaafaganya obuwuka obuleeta endwadde bw'anaabeera omulamu anaaweereza amaka ge wamukwasa n'ekitundu ky'omuwadde okukulembera. Tukkiriza ng'owulidde okusaba kwaffe kubanga ffe tuyisizza mu nnyama y'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Abalabi ba 3BN TV tubalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Lwaki mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo? Be mulaba wano mu maaso gammwe tuli abakyala aba Adventi era nga kanisa yaffe etutwala bagiyita Ssekanyonyi sub district era nga nze Kamwakogera nze mukyala Betty Kabunga atwala sub district eno erimu obukadde 5 nga bwe bukola sub district yaffe. Olunaku lwaffe luno olwaleero ensonga lwaki mutulaba ku 3BN TV yaffe lwe tumazeeko omwaka gwaffe ogw'Abadiventi lwe lusiisira lwaffe yensonga lwaki mutulaba mu maaso gammwe ntimbe zammwe eyo kaakati enkola yaffe ng'Abadiventi bwe tumalako omwaka tubeera n'olusiisira era olusiisira luno guno tuba tubaze ng'omwaka gwaffe ogw'ekkanisa guba guweddeko. Nkulembera sub district nga nze chairman atwala sub district eno. Kaakati olusiisira luno tukola olusiisira lwe bayita camp meeting nga tulonda ng'abakyala olusiisira luno olwa 2024 abakyala ffe tulukulembeddemu ng'era Mukama waffe atutwala olusiisira luno akulembedde olusiisira luno okumalako omwaka 2024 ye munnange wano gwe mulaba Rose Kabuye ng'abakyala twekuŋŋaanya ne twekolamu ne tukubaganya ebirowoozo butya bwe tunaatambuza camp meeting yaffe eno kubanga yaweebwanga ffe abakyala edde yali y'abavubuka kati nga ffe abakyala ne tugamba tukoze tutya bwe tuba nga ffe tuweereddwa omukisa guno okulekawo omukululo ng'abakyala gwe tukoze mu ekyo twekubiriza ng'obukadde tukuŋŋaana wamu ne tukola fundraising tusobola okuteekawo omukululo ogwo. Kale nsaba ngira nkoma wano omukulu wa camp meeting ebisigadde abyongereko bukya bwe tukoze omukululo gwaffe. Muyanza nnyo okundaba. Nyanziza nnyo Betty Kabunga
ekitongole ekya Vento Media okwogerako ku mukutu gwaffe okweyunga ku buweereza obwo. Atandikira ku kigambo kino Vento Media kitegeeza ki? Twebaza Katonda kubanga twatuula ng'abakyala tulowooza kampu miitingi yaffe engeri gyegenda okutambulamu. Ekitongole kino kyampitirawo. Ne tusooka tuleeta ekiteeso nga twagala mu kampu miitingi yaffe ng'abakyala tusooke tugule ente eby'okutuyimirizaawo ku lunaku luno olwaleero lwe tuliko olwa kampu miitingi, engeri gye tunaagabulamu abantu baffe ng'abakyala. Era ne tuteesa ente yaffe eyo ne tukola fundraising empolampola, ente ne tugisonda, ente yaffe neerabika era ne tugigula. Akaseera kano tugenda kugirya ku lunaku luno olwaleero tugigabula abantu baffe. Era bwe twava awo ne tuteesa ku ky'omukululo, kampu miitingi yaffe bw'eneebanga evuddewo kiki ekyo etunaasigala twogerwako. Ne tugamba nti tuddamu ne tuteesa era netutuula ng'abakyala akakiiko kaffe ne tugamba nti tunaalekawo omukululo ki. Ne tusalawo nti omukululo nga tuteesa tugamba tugule genereeta. Genereeta eyo nayo twakola fundraising era nayo ne tugigula, era gwe mukululo gwaffe ogwa 2024 ng'abakyala. Era twebaza mu kampu miitingi yaffe eno, twebaza abasumba baffe be baatusindikira okuva ku bulabirizi. Omusumba waffe omukulu Mpagi Maaka yabadde omusumba waffe omukulu, atukoze bulungi nnyo ebigambo byonna byatuyigiriza eby'obuwanika. Awamu n'omusumba waffe Kivundu, omusumba waffe owokubiri, batukoze bulungi nnyo mu bigambo batuyigiriza. Era Mukama tusaba atuyambe tubyetwalire kubanga bitukoze bulungi. Era tufunye emyoyo mu bubaka obwo bwonna bwe tuyiseemu, tufunye emyoyo egisukka mu 2 era nga mwe muli n'omwami Simon n'omukyala abali mu myaka egikunuukiriza 8 ababatizibwa ku lunaku luno olwaleero. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Era tukyali bulungi, tukyatambulira wamu n'abantu baffe okutuusa lwe tunaatuuka okubasiibula. Era tusaba abasirikale abazze wano Mukama Katonda abatuweera omukisa kubanga naffe okututeeka ku mpewo okutwerabisa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tweyanzeege okusookera ddala twebaza Katonda kubanga atuwadde obumu. Twatandikanga abakyala, twalonda akakiiko akaliko abakyala abawerera ddala 11. Ffenno ng'abakyala tetusobola kuweereza nga tetuyina omukadde waffe. Mu byonna twebaza omukadde waffe Amos Sendegeya atukutte bulungi kubanga buli muntu bw'omutuukirira kukwatanga bw'oli. Ate mu byonna ne twebaza omusumba waffe Dani Sekate. Kino kyonna kye mulaba kye tutuuseeko n'abantu bano bonna boolaba bakuŋŋaanye wano abadde musumba waffe okututeeka mu bandi, okolera awamu. Ekisingira ddala tukoledde wamu n'abakakiiko abo. Tweyanza okuweerwa omukisa ogwo naffe ab'Essekanyonyi. Tumanyi nti wala nnyo naye twesiimye nnyo okulaba ng'ate oba oli awo Ssekanyonyi si wala. Tutumirako bakyala bannaffe eyo okusingira ddala nga tuli mu mulimu guno ogw'okugenda okubuulira enjiri. Tusaba tukolere wamu nammwe eyo gye muli gye mutulaba, obumu bwe butukuumye era obututuusizza ku buwanguzi buno. Tweyanza nnyo abalabi ba BBN TV yaffe, tweyanzeege, twebaza management okutulowoozaako ngaffe abakyala ba disitulikiti Ssekanyonyi. Abawuliriza nebaza Katonda atukuumye. Tubadde wano e Ssekanyonyi okumala wiiki nnamba nga tubuulira omulamwa omukulu ogubaddewo era ogukyaliwo oba nja kugenda ng'omuwanika omwesigwa. Tugezezzaako okukubiriza abooluganda okubeera abeesigwa eri obulamu bwabwe, mu kukuuma ebiseera, mu kukozesa ebitone Mukama bye yabawa, n'okubeera abeesigwa mu byenfuna Mukama byabawadde, ate era n'okujjumbira okuyimirizaawo ekkanisa. Kuba ekkanisa y'Abadiventi terina baddoona naye bammemba baayo be baddoona nga Bayibuli bw'eyigiriza. Kampu bwe zigenda okutandika bakubira omulanga mujjumbire okuyiga
abantu abajja ku sabiti babafiiridwa bingi naye mubeerewo wakati mu wiiki mulize bigiza kw'omusumba mutegere ki kye tuyinza okukola ekkanisa yaffe esobola okugenda mu maaso era n'abadde wano mwenna twebaza Katonda yebala engeri gyabakozesezaamu n'olwekyo twebaza bonna bannamawulire bano abazze nammwe tubeebaza tusaba Mukama ayongere okubakozesa mulambula amakanisa gaffe abooluganda muteekemu amaanyi mukulanga susula omutindo gw'ekkanisa Mukama abawe omukisa amiina.